obamba kube okene kuba tusanga munana makube sabampemu kuba lunakunye simanyi kuba nange sinze Katonda niwe mbasanga sawa zino mbampulira njagala mbakube naddala abaana mawulire kasoke nebaze Munyanzi Mungu atutuusiza olunaku olwaleero buli kintu ekikolebwa kibaako olunaku ate olunaku bw'olulonda tulukwasa Katonda buli kintu kye tukola tukikwasa Katonda nebaza Mukama Katonda okuntuusa olwaleero naye nga mwebazaayo ne Mukama Katonda okumbeerera mu nnyo emyaka 10 ate nno mbabuuliranga mikwano gyange emyaka 10 nze nsazeeko njagala myaka gya ssanyu nina emyaka awo gye nsazeeko saagala gyogera bafana egyo njirese egyo emyaka njirese koko egyo emyaka njirese fefe egyo emyaka njirese nina loze egyo emyaka njirese saha egyo emyaka njirese emyaka gye ndimu nebaza kugwebaza nebaza nnyo bannamawulire ebyoko nebaza nnyo buli muntu yenna nebaza abayimbi owa powers ow'amasanyalaze azze nebaza nnyo abayimbi okutandikira ku Big Eye nebaza abayimbi okuddako Kapiripiti nebaza Nina Rose weebale nnyo kumbeererawo ebbanga lyonna nebaza King Saha weebale nnyo kwembalirawo nga sinaba nagenda wala musooke mukubire ku King Saha engalo bannaye nze nina ensonga zange teziri personal ziri straight Nina nango no yampa Blake Sulu Blake Suchi dite nonyeza akayimba bakayita Diana nali mbigobako nga mbigobako nina akayimba ke nayimba bakayita Mbalaba Bulabi mu mutwe gwange ne nembuuza baani bendaba obulabi besitanaba kupulaninga kati Mbalaba ngakubiramu wanika bati nga wadira kikusabo wama amde mashina akayushika banganyo bakuba bangambye bayise bubi mwongere ku King Saha engalo bwejogera baddaddala bannamawulire mikwano gyange natandika okufunayo ku ssente okuva ku mitwalo 15 okudda waggulu paka olwaleero ate nkyali naye paka ddi emyaka ndowooza okakebera ku YouTube kasukkamu leero kasukkamu emyezi 6 kali emyaka 10 n'emyezi 6 nenebaza nnyo Koko Fingo ono namusanga mu buli lugendo lwange ate era kifaananyi kyange era nange ndi kifaananyi kye naye kifaananyi kyani kyange twesinkana emyaka mingi ate ye emyaka gye mbadde njagala obbabuulira gyali gya haso nnyo twesinkana eyo mu mbalala nga ffenna tukagoba nayina boosi wange ebiseera eyo bamuyitanga King Michael nga yanvuga nga yantwala oba aliwa boosi wange naye kkiririzaamu nange omukkiririzaamu fefe busi weebale nnyo weebalire nnyo ddala edda ennyo nga tutandika ekibiina kye bayita Team No Sleep febusi mwana mukubire ku ngalo mwana olugendo luwanvu nnyo tetwagala dunyumya naye twagala tulubabuulire mu kutematema paka olwaleero mu lugendo lwange olw'okuba Kabako ng'ogyeko Sennabulya Yusufu nina bakyali bange nange ate nga sinnatuuka ku kyali wange ninayo kyali wange nnyo ku kido naye nina bakyali bange twali tutandika edda alina ebintu byange byengoba eŋŋendako eyo erubaga bayitangawo ku waleti naye nga wabawo nayiti kati nayiti eyo nga kwekubalaga kwekuba avaawo yakomawo ate era twalinanga moto ngo atakuba tatta wiiki ejja ng'omanya gwe gaakuyisemu amasannyalaze nasangawo omusajja bamuyita Ziza Bafana musoke mukubire ku ngalo mwana Ziza namusanga nga bwafaanana nga bwali takyuka nga bwe mumulaba bwali ekyenjawulo kyalina era kyayongeza buli kaseera musajja wa Katonda mukubire ku ngalo ayongeza nnyo eddiini aba agipika seeka oba kubanga oli eno mu ofiisi mwenkola eya Allah subhanahu wa ta'ala singa nakuwadde ayijja kwata wano
mu bitundu byanjawulo ofujja musooke mukubira omusajja ono engalo bannange. Bwe nasanga buziza bafana twakakuba ne tukagoba naye jaso olinawo owandikiramu evaka osaabitegeera nenga nja kusanga mu pulani B olinawo ebintu byewazanyazanya nondeka awo nga tetunnatuukawo olinawo owandekera nenkugoba nga ŋŋamba naye mukwata ddi saa naŋŋamba ojja basanga tomanyi mu matatu wangamba genda abasajja bankubye genda obakomye omulayi mwongere buziza bafana engalo bannange. Olugendo lwange luliso musical sikolangayo mulimu mulala era munsonyiwemu bakyali bange nze ngobya akantu aka kamu kazindaalo manyi okakozesa ate manyi n'okwogererako ate manyi n'okawandirako ate era bw'ojja obubi nsobola naawe okakulagako nti nkamanyi nkogereddeko emyaka 16 ntoddeko emyaka 6 egy'okuba nga temumanyi nzaani nenteekawo emyaka 10 mutegeere nze Kabako nebaza nnyo mikwano gyange gyonna egyambirivingiramu okusingira ddala mwana mutulaba wano naye tulina abantu baffe naddala ffe gye tuva nze nava Mitiyana gye natandikira okukolera omulimu guno bwe najja nga nkagoba mpola omanyi kagoba nasibira ku kitundu bakiyita najja nankumbi ekitundu kye bayita najja nankumbi ninakyali wange gwe nasangako bamuyita Lwagabalosi ye yandagaggayi bamuyita DJ Michael. Bwe nasanga DJ Michael waali awo Lwagabalosi yandaga nno DJ Michael ebiseera bwe nga bagamba oyo yanga nno wakabi yanga wakabi ne bansembezanga yanga era maboyi ne bazanya okubanga mwana mwansembezanga yanga mwebale nnyo mwebalire ddala mu lugendo lwange olwo lwennyini bwe ngwa ku King Michael kati gwe muyita King Michael yali DJ Michael mukwogera ebigambo ebitonotono twakolawo ekibiina bakiyita dansolo kulu mu dansolo kulu omwo mwe nava mu dansolo kulu omwo mwe napasukira bwe navaamu nange nafuukirawo kiwajji nengenda nempaala nengendako eyo mu Good Life nensanga sizamaani ate bwe nasanga sizamaani nandaga Firebase ate wandaga Firebase alinga yaŋŋamba mbu ntuuse ewaka musooke mukubire ku Firebase engalo bannayo mwenna era bwe natuuka eka mooca baboyi bange nze bwe ntuuka siri mugenyi bwe ntuuka eka mooca mbawaka bwe ntuuka mu buli ghetto gye mumanyi mu Uganda mbawaka bwe ntuukako mu Gaza mbawaka bwe mpaawo ne ŋŋendako eri oba mbagamba eki mwana mutegeere mbu mbawaka na wano wendi ndi waka na wano wendi ndi waka ne mu Uganda mwensula ndi waki ate era nja kubeera wano nja kuwangaalira wano naye mu lugendo lwange olwo twekolamu akabondo nensanga King Sahono ne batondawo ekibiina nga baliwa era alwoge njagala abeerewo naye alabika ajja ne bantwala eyo ne bampakira mu kabondo twakayitanga kabondo ne bantekeyo mu kabondo bakayitanga team no sleep musooke mukubireko ku AK47 ne wabataliwo wano mukubire King Sa engalo mukubire Sheebah engalo ukubire Nina Rose engalo baziddemu eza saha muziddemu mwana eza King Sa kuba yampane break esulu bwe nasanga King Sa bwe nasanga Sheebah bwe nasanga abapalaso bwe nasanga AK47 bwe nasanga buli muntu mikwano gyange nange natandika okubanga ewaka wange nzirayo ne muwogo era mu lugendo lwange olwo nga ndi mu team no sleep nzitukira kyali wange nga yakabwaka AK kati mba nkyali awo nga nzuba na saha nali ku deja vu awo ango badde ekimiula kyange kibeera wala badde ngenda kikoona nga kiri wano kidumu na nkiriiremu live nagwa ku kyali wange dumuna namuddu Jazira nkwagala nnyo wamma kumbeereramu ate no ye manager wange kati bwe yayingira mu bulamu bwange paka mu maka namugamba ate kati olaba ontwala mu maka ate guno omulimu gwo era akola overnight akola essaawa 24 naye nga kagobeko ebeera munnyo topowa kati bwe nakagoba ne mukwano gwange oyo dumuna kyampa nnyo amaanyi amamba buulira mikwano gyange teri antiisatiisa nkiddemu temusobola kuntiisatiisa nga alina oyo kyali wange
temusobola kuntiisatiisa nga nvudde wake wange nga ndi ne chali wange ne manager wange ne mukwano gwange namba 1 namba 2 namba 3 namba 4 namba 5 namba 6 namba 7 paka ku 10 mbadira temusobola abansobola be bano bokka kuba tebalina ne namba ze bo bamukubirako ne bamugamba jayolo bwe nasanga oyo mukwano gwange ne tutambula olugendo lwaffe ne bazanyo bannamawulire kyekisookera n'olugendo lwonna mulugamba abantu buli kaseera naye tebawulira tebalaba naye tubazaayo emabega bwe nasanga kyali wange lumu tuba tuzuba nga tuli amara lino ebyokulya amarawundi ne mugala naye gwe lwaki toŋŋamba nkugjeyo onyanjule wamwe neme kubanga bano abayaaye nga tebabijuwa ebintu byange naŋŋamba oyina lo naye yaŋŋamba nkwesiga saagala nakukyusa deeti era mbaddamu tosobola kunkyusa deeti teri asobola kukyusa deeti teri asobola kukyusa lunaku lwo Katonda bwagamba mbu leero lwa saha luba lwa saha lwogamba leero luba lwa kabako luba lwa kabako bwagamba leero luba lwa ninalozi luba lwa ninalozi ninanga olunaku lukya nga banzija ku lujja nga nva ku lujja nga ngenda olunaku lumu nga nkyala nga bankyaza era nebaza King Sahono ye yaŋŋamba nze kufulumya omusaamu mwongere nga lakyali mu pulogulamu zange mweja myaka gye nnyumiza era akyalimu naŋŋamba yali agenda South Africa nsonyiwa boyi ne kakati ova ku nnyonyi mbadde manyi togenda nakuba wano mbadde manyi ogenda kuyita buyisi ogende South Africa obayise bubi nentiddemuko naako kawaanyi ompaddemu akabanja boyi abantu bagamba bagende nakawuka balowooza nnimba kati bwe nsanga kyali wange dumuna naŋŋamba tugende empiki nengenda empiki bakyali bange mwe mwambeererawo wamma teri tebakulimba tebageza ne bakulimba mbunze Kabako nina minisita ewange nze minisita nze minisita si omukolo gwagenda maaso nga nsirabye minisita nga nze minisita naye nga nkolaganye n'abantu nga mmwe nebaza nnyo abantu saa yampa embuzi nga 4 neŋŋenda ne bazisala bannamawulire kamulye ennyama naye temubyogera namwe mujje mwekwate nga mwogera amazima nti twali emmere n'esigalawo okitegeera ibula waliwo n'okola omulimu munene nebaza nnyo mukwano gwange bamuyita Joweria saagala mwogerako just naye kamuyiseewo ensonga ze Joweria paka kati atambulira ku pulogulamu za Kabako yalya emmere ya Kabako ngenda kubalangira bannamawulire lero nange nabafunye mu nsonyiwemu olunaku lwange sibafunangamu mbeera ntwala abayimbi bannange naye leero kembafunye kambasomere emyaka 10 gye nkubidde endongo nsanyuka nnyo bannamawulire temumpandikangako kibi kuba sirina kibi sibalinako kibi naye kyensingirako okubagazayo ekintu kimu wama no bad news to a bad man like me nkiddemu mu luzungu no bad news to a bad man like me naye nebaza bannamawulire tebampandikangako bad news. I'm a bad man. Nsobola okujjawo oli nekubuuza wawandiise gaaki nze nakuyiseeko ne twetwala mu speed naye tetutuukanga mukaawo mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala abayimbi abalala mubakuba kusabula magulu ntumbwe ne mukuba buli politician ne mumugjayo paka mu ntebe naye ogwo nagwo omulimu gwammwe sigubajjaako mukole omulimu gwammwe naffe tukole omuki omulimu gwaffe mu lugendo lwange lwembadde nalwo olusinga okunnyumira gwe mulimu guno gwenkoze sifunyemu buzibu mujja kutunuulira wano emabega nga sineebaza buli kampani munsonyiemu big eye mpoze emyaka 10 nga teri aŋŋambayo nga abawagizi be baŋŋambayo kati abawagizi kambagamba ebyabwe kambabuulira amazima mwali badde emabega wano mulabawo TV nyingi sikyo nga mulabawo ne radio nyingi sikyo nga mulabawo na buli muntu mungi sikyo naye obuzibu obuva mamba buliranga mikwano gyange amazima gali nti buli woosalawo okuba kyoyagala bangi bayinza okuvaamu naye tebakuvaamu mbu tebakwagala okutya kuba kungi okitegeera era mbeebaza nnyo amaba bannamawulire ba TV namwe mbamanyi abamu bajjeko na buli obwa TV neme kubalaba naye mbabuulira mazima kiri bwe kiti
nkimanyi munjagala jasi babosi bamwe baleetawo ebbako nkimanyi mutubeereramu jasi gye muzza ebintu balina ke batemamu naye mbagambamu ekintu kimu ki